Erikiga tutandikana gwe tuzeeko tumusime ajja kujja almost immediately. Genda maaso Erikiga kyekiri eyo. Aneyanziza Charles James Senkubuge ne Jennifer Fulufiga. Wano wenyimiridde ly'essomero lya Nakanyonyi SSS awabadde ensasage olunaku olw'eggulo. Okusookera ddala njagala okutereeza ebyabadde biyitira ku social media nga bagamba nti waliwo abaana abaafudde. Ekyo si kituufu. Embeera nga bw'eri ku ssomero lino mbeera kati nzikakkamu ku baana 115 abagambibwa okulya ekigambibwa okubeera obutwa. Ekyo tekinaba kukakasibwa abasawo naye nga abaana batandise okuba ku matu era nga tulabyeko nti abaana abamu bakomyewo ku ssomero wano embeera nzikakkamu wadde ng'abaana abamu bakyali ku ssomero. Mu kiseera kino nina ssentebe wa disitulikiti ey'e Mukono Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa. Ono yakwasaganyizza embeera ku ssomero lino okuva ddala olunaku olwajjo. Agenda kutubuulira embeera kati essaawa eno eri etya, abaana bali batya, okusoba kuddamu olwaleero oba nedda. Ssentebe oli live ku Salt TV program Omusunsuzi. Tuwulire embeera nga bw'eri ku ssomero lya Nakanyonyi SS. Okusooka byonna njagala okubalamusaako enkya ya leero nti Mukama waffe yeebazibwe. Njagala okwebaza muganda wange Senkubuge Siasa olw'okumpa omukisa okwogerako eri abawuliriza baffe aba Salt TV mu Uganda yonna. Amannya nze Honorable Reverend Dr. Peter Bakaluba Mukasa, Chairman wa OC5 owa District y'e Mukono. Ensonga eno yatuguddeko olunaku lw'eggulo okuviira ddala ku makya naye essaawa nga 6 ensonga eno neetabuka ng'abaana batandise okuwulira embuto nga zibaluma. Kale security yayingiddewo ne headmaster n'abakulu bonna amangu ago ne batandika okulaba nga babunyisa amawulire n'okutandika okutwala abaana mu malwaliro. Era kaweefube gwe baakoze mwe twakubidde omulango okumobilizing ambulance zonna mu district ne ku miriraano ezaakoze omulimu omunene okujja okutwala abaana bano mu malwaliro obwedda buli awuliramu enkenyera. Ne babatwala mu St. Francis e Naggalama, ne babatwala mu Mukono General Hospital, ne babatwala mu Church of Uganda Namirembe Hospital, ne babatwala mu St. Francis waliwo Mukono ne Vision of Africa. Era twagala okwebaza batukoze bulungi. Okusooka byonna njagala okumenyawo n'okuvumirira amawulire gonna agasoose okuyisibwa nga balowooza nti waliwo abaana abafudde oba waliwo embeera embi ennyo. Ekyo tekyabadde kituufu, bwabadde bulimba, bwabadde just abaana okulumizibwa embuto okufeintinga. Naye bwe bagenze mu malwaliro bakoleddwako bulungi. Olunaku lw'eggulo bwe lwazibidde nga tulina abaana 115 mu malwaliro gonna. 98 babadde mu St. Francis e Naggalama, 11 babadde mu Church of Uganda Hospital, abaana 6 babadde mu General Hospital e Mukono. Era we bwazibidde ng'ababadde bajjanjabibwa ababadde mu mbeera embi nga batandise okukomawo ku ssomero. Era nafuna omukisa ne ttiimu yonna ne ba RDC okwadressinga abazadde ababadde mu kutya mu maziga mu nyiike nga balowooza nti embeera mbi nnyo, era abazadde ne baguma. Twasobodde okukola head count mu ssomero abaana abali mu kisulo abaana nga 315 era ne tuzuula abaana nga 208 nga babadde mu mbeera nnungi naye nga baweereddwa treatment kubanga bonna baalidde emmere era nga bagenze improvinga. Abazadde bansabye ne mparadinga abaana baabwe ne babalaba bulungi era ne baddamu amaanyi kubanga baadde balowooza nti bakwekeddwa bali eyo oba tubakuumireyo kubakweka. Bibagenza okulaba nga abaana batambula bulungi nga banyumya bulungi ne babawuubirako ne bababuuzaako, and that was great. Twagala okwebaza Katonda oyo omunene akola ebyamagero eyakyusizza embeera. We twogerera kaakano tumanyi obuzibu buyinza okuba bwavudde ku mmere kuba definitely emmere gye basembyeyo okulya ekyeggulo ku DHO wa Mukono Dr. Mulindwa ne ttiimu ye n'abapoliisi aba CID okuva e Kampala bazze bakoze samples ku mmere eno era bagitutte mu laboratory zaabwe, analytical laboratory
bateevereza ffe Kampala eza gavumenti okulaba nga tuzuulira ddala kiki ekyavuddeko obuzibu buno. We bukeeredde kubanga nze 12 mbadde ndi wano ate ne ba RDC bavudde wano ssaawa nga 6 abaana waliwo ababadde nga bakomawo naye ng'oli agenda n'awulira enkenyera kati twabadde tutegese ambulance era oziraba zaasuze wano n'abasawo ng'oli bwawuliramu enkenyera nga bagenda bamukolako era ne kaakati kyapeninga ate n'abalala bwe tulaba ng'ate ayongedde okubeera obubi era obwedda babavuga ne babazzaayo mu malwaliro. We twogerera kaakano njagala okutegeezera okulangirira mu ggwanga lyonna nti embeera eryoke eri nnomo okuggyako obulumilumi era obugwa mu muntu abadde alumizibwa olubuto olukabamu bw'ati nga tugamba nti genda wali ku ambulance. Ttiimu y'abasawo weeri, headmaster waali n'abasomesa era omulimu gutambula bulungi ne bakansala bange bwe tukiika nabo ku district tuli nabo wano mukulu Sempaka Honorable ne mukyala Martha Nassaazi era nabo kumpi baasuze wano okulaba nga embeera tusuubire nti okusoma kugenda kubeerayo olunaku olwaleero oba? Twasazeewo mu crisis meeting gye twatuuzizza n'aba security ne management n'aba church n'abakulu bonna ne tugamba nti olunaku lwaleero katulwewummuze tubeere mu kujjanjaba baana ng'era bw'olaba embeera nti tennaggweeramu ddala. Era essomero lino lirina abaana aba boarding n'abadde kubanga lirina abaana nga 1,200. Abaana abadde twabasabye bo basigale eka tusobole okuobservinga abaana bano eb'ekisulo 315 kubanga be baaliiridde ddala emmere abadde bo baali bagenze. N'olwekyo bano tube ne tayimu nabo era kyekyo kye tukola kaakano era enteesa yabadde nnungi kubanga olaba nti twongeredde ddala okuimprovinga. Ate nabali olunaku lw'eggulo nalagidde bafune special meal si kawunga na bijanjaalo ne tubafumbira kaceere era ng'omulwadde bw'abeera kanyama katooke tubabudaabuda tukola counseling n'ebirala byonna okukomyawo emyoyo gyabwe. Mwami Ssenkubuge, embeera bwetyo bweri ku ssomero lya Nakanyonyi SS tugenda kungera okutuusaako embeera nga bweri wano wenyimiridde waliwo ambulance eziri nozanganya ezasusse mu kifo kino ku 5 n'abasawo okulaba nga bajjanjaba abaana bano bulungi. Over to you SPD ne Jennifer Fulfiga.